Museveni bwaba joko addressinga Uganda gira mu majje kubanga yakimanyi obuyinza yabutwala amaze kuba mundu kyokola nti yazze buli lwolaba Museveni nga ayambadde ataya y'amajje aba asindika sigire erimwe bannansi nti bye mwogera sibiwulira nze nina amajje gange kyokola nti yazze okuba addressinga nga ayambadde amajje ekyo ekyambala akikozesa first of all to intimidate the public ekyokubiri to intimidate the people in security forces okwalaga nti nze nkulembera wano ochege ekyo kyolina okumanya yona ali mu kugamba ani ono omuzonto badde manyi oba alina ne byayogera mukitegedde baganda bange tukyuse strategy tunoonye engeri gye tusobola okweyambayambamu tulina kutandikira ku bakulembeze. The kind of message you are preaching is very important. Naye no message ey'okupreachinga musimanyi yadde government mbi naye programs zeyina tugende nazo toyina kyotuyamba otumenya. Just imagine singa mukyayina amaanyi nze nabagamba naddala ffe abantu abali mu National Unity Platform tukyayina opportunity bannayuganda bakyatuwuliriza tukozese omukisa guno kubanga siffe tusoose ate siffe tugenda okusembayo. We have to use this opportunity nga tuyinako at least the biggest percentage of abantu abasobola okubaako kye bakola tugikozese. Kooti ze tugenda mube bananyini kooti wakati gwe weebuuza Segirinya bamaze almost bagenda kumala omwaka mulamba mu kooti mukomera kyokanga n'abajulizi be baleese yesterday abamu beeganye ne bagamba nti baba forcinga bagire naye omulamuzi ssebo n'atawulira nsonyi kugoba na musango ogwo n'abazaayo. Kati mwe mulooza tugenda funawo obwenkanya bamachete bamaze mu kukomera bagenda mu mwaka gumu plus actually omwaka gwagwako kubanga abamu babakwatanga tetunaba na kugenda mu kalulu naye tewali yadde kigenda mu maaso tetusuubira nayo tibayinza n'okuteebwa ate nga bakyakwata ejjinja bakutta abaana 2 tulina okukyusaamu. Bannayuganda mutandika okufuna engeri zammwe. Find your own ways of fighting for your country. Nze mbabuulira find your own ways. Mu Uganda one we should find alternatives if we are to win this gentleman, this Museveni. Tuyina okukyusaamu. First of all tuve mu politics kati tudde mu reality. Tuve mu politics okwambala amasuuti tuddeyo twambale kombati zaffe ze twayambalanga. Tuddeyo twambale kombati zaffe eza people power ziri ready bere ziri tuddeyo tumanye nti bwe tuba tusimbudde tudde kati message ey'okuwa bannayuganda ekyuke. Bino ebyokugenda aba MP ne bagenda awantu vocho okugamba bannansi mu kitundu ekyo bagenze nti bannange buli muntu weekolemu omulimu guno na guno bagenda kunyumiza busimanyi yadde government eno si nnungi bannange programu zaayo kale zandikoze naye ate teri programu esobola kukola mu government ya Museveni okujjako nga ya mundu kubanga ye Museveni amanyi mundu era ye programu yekola. Tuyina okumakinga sure nti bwe tugenda mu kyalo message yetugamba bannansi si ya 226 tetusobola kubanga twagala kutwala Museveni nga abakulembeze bapreachinga 2026 tetusobola. You are confusing the public. Mwamule n'abaana abandi badde gwe weebuuze lwaki abaana abasinga baddayo okukola emirimu gyabwe. It is because the kind of information gye tuwa abantu yeebusisa abaana ne batandika okugamba nti ne beekyanga. The kind of information omwana amanyi nti ekintu kirina okuggwa tuyiye tulabe nga ekintu kiggwa abamu babagamba akakati munnange omanyi structures mulimba abooluganda tunoonye. Nze njagala kusaba information kati etambula ekyuke. We need to change the kind of information that tugamba bannayuganda kubanga abakulembeze baffe ebiseera ebisinga naddala eyo mu bitundu ebyewala babuzanya abantu
mukyalina n'obudde obutula n'owa NRM ku mukolo ng'omwagazaaki minisita najja n'abajerega n'abalekera 2,000 n'otagamba abantu nti muzirire obusente bwe. Uganda abantu abali beekolera kati batufuula babbeega. Nosanga omusajja omukulu nga asimbye layini ayagala kiremu eyakawunga. Omusajja omukulu nawulidde abantu abasekerera sit down campaign gye twali tukola neŋŋamba naye muli basiru bannayuganda tuli basiru. Busimanyi okwekalakaasa okutuula ewaka kwawedde n'olaba ebiyenje ebyo. Gwe waleese eki? Gwe waleese eki ku mmeeza? Ffe twakivinze kubanga kirizagana essaawa zino Kampala amaduuka gonna maggale ate nga tetuli mu campaign ya kutuula waka. There is no one which is coming in and you think yourself essaawa zino Kampala n'emmotoka zakendeera. Ffe ekyo kyetwagala. Mwabadde balowooza nti bino tebakwatako. We don't care. Ffe katukole omulimu gwe tulina okukola. Gwe leeta ekikyo, gwe tuwe ekikyo ky'osuubira nti kiyinza okukola. Nze ndi musanyufu nti ikonomi eri mu kugwa. I'm the happiest creature on earth. Naawe alowooza nti olina ky'okola mu Kampala nkukakasa ako ka business ogenda kukaggalawo. Mumulinde. Mulowooza nnimba. Nze ngenda okwogera ebigambo byange nga mbikaliculate nze. Ky'olaba ennaku zino sikyakaayana nnyo n'abantu. Obubizinesi bwe muyina bubalimba mujja kubuggalawo. Mbakakasanga ntya Katonda mujja kuggalawo obubizinesi obwo. Gwe genda e Kampala olabe akeedi ezisinga nkabo. Nawulidde mukulu Kiwanda nga alaajana neŋŋamba bulijjo naawe obiraba. Kiwanda yakoledde samara ekiri mu Uganda. Yagambye oyita ku maduuka gonna nga maggale. Ekyo kyenjagala. Mwabali beepanka nti mukola sente kati muzikole. Amaduuka maggale, emmotoka zakendera. Ate nabagamba buli emmotoka bwe zikendeera ne production yekendeera. Buli amafuta bwe geeyongera kye nabasomesa buli. Ne bagamba kati feeze eddako tugenda kuzira buli kintu ekikwatagana ne gavumenti. Bw'oba olina kabodaboda ko tonywa amafuta ku petrol station ya gavumenti. Bw'oba olina ekyoyagala okugula togenda mu byakeedi byawe, togenda mu bisupamaketi byawe, tosupportinga biprogramu byabwe. Campaign yeddako erina okubanga ya muzinzi, erina okubanga ya mugaso, erina okubanga ya nsonga. Tulina okwongeramu ebisoko. Mwabali mu diaspora eno yessaawa ey'okuteekawo pressure ku ICC, ku America, ku UK government okulaba nga bayimiriza enkolagana yaabwe ne nakyemalira atakkiririza mu kalulu, ategeka akalulu n'akabba ate n'abraginga. We need to stand up for this cause.